the joy and pleasure to officially launch the national and provincial program of Kido in the name of the Father and of the Son and of the Holy. Obwavu obuyitiridde mu ggwanga butuuza buli muntu obufoofofo nga kino kye kiwaliriza ne Church of Uganda okutandikawo enteekateeka gye bayise Kingdom Development Organ etuumiddwa Kiddo. Enteekateeka eno etongozeddwa olwaleero ku kkanisa ya St. Luke Ntinda era nga wano Ssaabalabirizi wa Uganda Stanley Ntagali wasinzidde n'ategeeza nti kya nnaku okulaba nti abantu bangi bali mu mbeera embi ddala kyokka nga waliwo abalina abeesuuliddeyo gwa Naggamba. They are not as rich as we are. That city of Kigali is the cleanest of this continent. It is a mindset. Even for us Christians, you can be in church and we say as it was in the beginning, is now and will be forever. What difference do you have in your Christian walk from those who are not Christians? Kind of paralysis. Ntagali alabise nga si musanyufu n'ebyokumutwala mu kkooti ategeezezza nti abaamututte mu kkooti bandibanga baakozesebwa omulabe sitaani kyokka nga kino si kyakumujja ku mulamwa. Agamba nti beetegereze bulungi ssemateeka kyagamba nga tebannaddukira mu kkooti. Kind of paralysis. I am so much in the news these days. The Constitution of the Church of Uganda and the provincial canons as the Archbishop of Uganda, the whole province is in my hands. And I know that Christian judges are equally concerned about the events that are taking place now. So my question about what is your kind of paralysis is a self-searching question. Wano era alaze obwennyamivu olw'obulyako obukudde ejjembe mu ggwanga lyattu n'agamba nti buvunaanyizibwa bwa buli omu okubaako kyakola okusobola okubulwanyisa. Lieutenant Canon Sekidde nga ye mutandisi wa Seroma wano wasinzidde n'ategeeza nti ng'abagagga balina okumanya nti buvunaanyizibwa bwabwe okutandikirawo bannaddiini okusobola okuyamba ku bannayuganda abalala. Ono nga yabadde omugenyi omukulu mu kutongoza enteekateeka ya Kiddo agambye nti yali tamanyi nti Omukama ssente z'amuwaako ziterekera mirimu gya Katonda okutuusa lwe yakitegeera era nga kuno kusoomooza eri banne bonna abalala. Kola nnungi nnyo yakubeera okusobola okuyamba emirimu egyo egya kkanisa oluusi egibadde girekeddwa nga tegifunya buyambi gamba ng'amalwaliro gamba ng'amasomero ebifaanako bwe bityo kubanga tufunye abantu obumu okubanga bafunanga obuddukiro okugenda mu masomero oba okugenda mu malwaliro g'ekkanisa okufunayo obujjanjabi naye nga kibadde kizibu naye bwe tubanga tulese obaliwo organisation eno okusasula singa ebitano buli lunaku kijja kuyambira ddala omutindo guno ogwongeramu amaanyi okulaba nga tusobola okuddukanya n'ebyo nebyandibadde biyamba tuwulira enjiri ey'omuggunda enjiri eri mu kubuulira enjiri n'okulaba ng'erabirira obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Omukwanaganya wa pulojekiti ya Kiddo mu Church of Uganda ng'ali wamu n'aba MTN abayambyeko Church of Uganda okutandika enteekateeka eno bannyonnyodde ebyakola ssaako obwegenda. Yava mu kwagala nga ekkanisa ya Uganda okwekulaakulanya okubeerako n'ebye tukola naye okukola ebyo twetaaga okwegatta awamu era ekide byolaba eva mu kinusu eky'ebitaano abavubuka bakiyita ekido. Kati tusaba abakristaayo baffe aba Church of Uganda okuwaayo ebitaano buli lunaku buli mukristaayo esente ezo zonna nga tuzikunganyiza awamu twagala okukola ebintu ebyenjawulo ebyokutambuza omulimu gw'ekkanisa ne Uganda yonna. Tukizuule church erina abantu bangi abantu basukka mu miliyoni 10 ku census eyafuluma batugamba 10.6 million. Tusuubira nti nnamba eyo nnene bulungi era sika tubawadde omukutu gwayinza okusoleza ssente church ebesobola okukula
nekola projects zeyagala nga twawedde okuzimba amayumba okuzimbira abasumba amayumba ab'ekkanisa okuzimba eddwaliro